Red Zone TV kuolinga bulijjo sebambulidde Patrick ne updates amawulire genjagala okubanga tugabanako fenna. Red Zone TV atanaba kubanga subscribing n'enyongero kusaba kirirawo wansi wolabe ekigambo subscribe kinyigeeko o subscribing ku channel ya feno okwatene ku kade akaka notification ogenda kubeera tomisinga nsonga yonna. Omwana oyo golaba ku screen yo bamuyita Bukenya Moses Waiza. Abasinga bamumanyi nga Waiza oyo foot soldier era atera okubeera oba okutambulira mu nteekateeka eza Robert Kyagulanyi Center oba ez'ekibiina ekya National Unity Platform. Omulenzi oyo abadde omu kwabo oba ali omu kwabo abatera okuvaayo mu bigambo ebyenjawulo nga balwanirira enkyukakyuka nga balwanirira eddembe ly'abannaabwe. Kati bwe twogerera amawulire genjagala okubanga nkutegeeza gatutuukako gatulaga nti omulenzi oyo bambi yamaze okubanga awambibwa oba abamu kye bayise okukwatibwa. Kati wano abamu we batuweeredde ekibuuzo oba ebibuuzo ebyenjawulo ebitandikidde okujja. Mbadde siri wakola lutambi luno naye olwa comments ennyingi ezizze gye tuli nga mbuli ngeri yonna tulina okubaako kye twogera ku nsonga eno. Nze nkuleetera updates gwe noonoonya conclusion yo noonoonya engeri gy'oyinza okukitaputamu. Bukenya Moses abasinga obungi gwe bamanyi nga Waiza yakwatiddwa oluvannyuma lw'ebbanga ttono nnyo ng'omusirikale owa poliisi eyayitibwa omusirikale wa poliisi okusinziira ku Uganda Police, okusinziira ku bamu ku bakulu mu poliisi gwe baayita omusirikale waabwe eyali ayina emmundu okutambula ng'asemberera omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Center bwe yali agenze empigi ku kyalo Lungala okubeera ng'aziikirako edi mutwe yali afiiriddwa jjajjaawe. Ebyo byonna nga byakabaawo Uganda Police n'efulumya ekiwandiiko nti tugenda kutandika, tugenda kukola okunoonyereza, tugenda kukola omuyiggo, tugenda kukwata abamu ku bantu abatambulira okumpi ne Robert Kyagulanyi Center olw'ensonga nti baakubye omusirikale waffe. Naye ng'ate poliisi y'emu ye yavaayo n'egamba okusinziira ku bigambo bya Mwami Enanga yavaayo n'asaba oba n'ategeeza nti abantu be mutuloopera nga muli bangi bwe mutyo lwaki mubanga temubakwata. Omusajja baamukwata ne bamuteeka mu mikono gya poliisi wabula we twogerera Uganda Police n'ekyusa ebigambo nti kakati omusajja waffe mwamukubye era tugenda kutandika okukola okunoonyereza oba omuyiggo ku bantu Robert Kyagulanyi Center baatambula nabo. Kati omuntu omu n'atugamba olowooza tebaatandikidde ku muganda wammwe Bukenya Moses Waiza? Kati nno nange neŋŋamba nja kikuleetera eri ggwe atugoberera ku Red Zone TV obeere nga naawe okola okusalawo okukwo oba conclusion eyiyo. Bukenya Moses abasinga obungi gwe bamanyi nga Waiza bw'atyo yamaze okubanga awambibwa oba nga akwatibwa era ekifo mwe yatwaliddwa tekinnaba kubanga kitegeerekeka. Ekifaananyi ekyo kyatambudde nnyo naye njagala bategeeza nti omulenzi oyo emirundi gye yakakwatibwa mingi oyinza obutagibala, oyinza obutasobola kubala mirundi omulenzi oyo bambi gye yakabanga akwatibwa. Awo yali aweereddwa bail ku musango ogw'amabaati abakungu mu gavumenti ya NRM abali babbye amabaati. Bukenya Moses Waiza yali omu kwabo abavaayo ne balaga obutali bumativu nga baagala abakungu omwali ba minister, omwali prime minister, omwali vice president ne speaker wa parliament n'abalala nga baagala abaana abo bateekawo embeera nga baagala abakungu abo bakwatibwe, nga baagala abakungu abo bakwatibwe bavunaanibwe mu kkooti z'amateeka olw'okubba amabaati n'obuyambi obulala obwali bugenda e Karamojja okuyamba bannayuganda ababonaabonera sayidi eyo. Bukenya Moses Waiza yali omu ku lisiti eyo naye yamala n'aweebwa bail. Waayita ebbanga ttono nnyo omulenzi oyo bambi ate ne babuzaawo maama we era amawulire ga maama we sinnaba kubanga ngafuna oba maama we yamala n'alabika oba akyali gye yabulira. Kati gwali ku Red Zone TV nze nkuleetera updates ne weekolera conclusion. Bukenya Moses Waiza baamuwambye oba baamukutte
yakamala okuba nga ateebwa mu kkomera ku musango gw'amabaati, yakamala okuba nga aweebwa bail ku misango emirala egy'enjawulo, yakamala okuba nga awambibwa maama we. Kati wetwogerera naye yennyini yamaze okuba nga awambibwa bw'atyo essaawa eno yennyini bamuyita Bukenya Moses, abasinga obungi bamumanyi nga Wayiza. Kyenyinza okuba nga nkutegeeza gwe munnange agoberera ku Red Zone TV. Atanaba kuba nga osubscribe nga nyongera okujjukiza, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko, subscribinge ku channel yaffe eno, kwate nekkade akaka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna. Kakati updates endala ze siyinza kubanga nzirekayo. Omubaka akiikirira constituency gye bayita Nakaseke South County mu parliament y'eggwanga ku kaadi ekyewunyisa eya DP, naye nga atakkiririza nnyo mu National Unity Platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president we. Ku myaka 43 egy'obukulu gyokka amanyiddwa nga Paulson Kasana Ssemakula Luttamaguzi asimattuse akabenje amakya g'olunaku olwaleero. Akabenje ye kayise akabadde akapangirire. Kyenyinza okuba nga nkutegeeza gwe munnange ali ku Red Zone TV. Amawulire gatutuuseeko ku makya ne ŋŋamba nja kumala kugakakasa ndyoke ngoogereko nga wotumanyife wano ku Red Zone TV bwe tuba tetunakakasa nsonga tetugireeta nnyo. Paulson Kasana Ssemakula Luttamaguzi akiikirira Nakaseke South mu parliament y'eggwanga ye-11 asimattusa akabenje mu mmotoka mwabadde bwefunye akabenje dekabusa, naye okusinziira ku bigambo bye mbu akabadde akateeketeeke bw'atyo n'abanga Mukama Katonda amusimattusizza. Kati nze wano ku Red Zone TV ate nga buvunaanyizibwa bwange okuba nga amawulire nga gano nga ngakuleeteranga obeere nga tosigalira mabega mu nsonga y'okumanya n'okutegeera. So kakati zezo updates zembadde nazo, naye nga sinaba kubanga nva wano njagala okwongera okubajjukiza abaagala okusurprisinga abantu bammwe wano ku Red Zone TV ebyo bye tukola. Oyina jjajjaawe oyagala mukolera shopping ya Christmas, oyina omuntu ali mu kyalo ate gwe emirimu gikutte oba sinakindi okubanga oli bweru wa ggwanga naye nga wandyagadde oba surprisinga oba bakolerayo ka shopping ak'enjawulo. Ebyo byonna services ezo tuzikola, tubikolerako bulungi nnyo ne tubikutuusiza ne tubanga shopping yo tumutwala tumukutuusiza gwo eri oyo gwoyagala okubanga osurprisinga. Mpozi akalala kesinza kwerekereza ku nsonga ya Paulson Luttamaguzi Ssemakula akiikirira Nakaseke South mu parliament. Kyenyinza okubanga nkutegeeza omubaka ono gye buvuddeko yasimattuka obutwa, mujjukira bulungi nnyo. Honorable Luttamaguzi yaweebwa obutwa. Ekifaananyi ekyo mbadde nakyo wano nandyagadde okuba nga nkikuwaako okirabaawo. Yawona obutwa, omusajja yaweebwa obutwa n'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi, era bw'atyo Katonda n'amuyamba n'akomawo nga mulamu, naye yagamba nti asimattuse nate omulundi omulala wano ku Red Zone TV. Waliwo nno omuntu yazze nga atutera waliwo omuntu yazze nga atulumba, naye ebyo sijja bbiwa makulu. Omubaka Honorable Luttamaguzi mujjukira ebifaananyi ebyo yatwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo nga biwala ttaka, nga bambi embeera nga erabika si ya bulijjo, nga yagamba nti yaweebwa obutwa. Kakati ye muntu y'omu yawonye accidenti. Kyenyinza okuba nga nkutegeeza kati amawulire gagenza otutuuka ku Red Zone TV neŋŋamba naye amawulire gano ddala matuufu, neŋŋamba kangaleete abatugoberera oba oli awo bo banaasaba oba banaamusabirako ku ssaala bw'abanga ddala yeetaaga essaala. Honorable Luttamaguzi Ssemakula owa Nakaseke South ku kaadi eya DP naye ng'ate muwagizi nnyo oba mugoberezi nnyo owa National Unity Platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president we. Awonye akabenje
kagambye nti kabadde kapangirire era kabadde kagenderere kubeera nga obulamu bwe busaanyizibwawo. Webale kubanga otambula naffe. Tetuli bulungi nnyo, tetuli balamu bulungi nnyo, tuli bagonvugonvu, yensonga tugendera ku peesi ya wansi, naye nga updates zonna we zijjira ffe tujja kuba tuzikuwa. So kati munzikirize nsooke mpummule male okuba nga nsaka updates endala nzikuleetere obeere nga tozisubwa. Red Zone TV kwoli Sebamulire Patrick nze nkuweereza, weebale kubanga otambula naffe.